Zankula msiza kunyo yanajyo sinziro kulirize mandu so kinana mwenda akatonyeza biri CBS FM radio ya Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka abomulembe omutebi. Nze Kalule Lameka kulamusako ku dakiika zino omwenda ezimaze okuyita ku ssaawa M eyakawungezi ku lunaku olwaleero. Programu Kkirizo Bagaana mumanyira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya era nawe n'ofuuka omumanyi. Bintu bingi bibaddewo mu nsi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo, naye ekimu ku bisinze okuba wano ke kabenje akagudde ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Abantu 46 basusse okutegeerekeka, naye poliisi omuwendo ogw'essalira yegufumye kuba kuliko n'abali obubi. N'olwekyo twagala kusasira eggwanga olw'ekyo ekiguddewo, ate n'abalala abafunye ebizibu eby'enjawulo nammwe twagala kubasaasirako mu ngeri ez'enjawulo. Ebirala ebikoze amawulire okusunsulamu ababegwanyiza obubaka bwa Parliament mu bitundu bya Uganda byonna kutandisa olunaku olwaleero kwa kukomekkerezebwa olunaku olw'enkya. Ennaku ziri bbiri zokka bwe ziti, n'olwekyo bangi beewandisiza olunaku olwaleero n'abalala tubalinza olunaku olw'enkya. Programu Kkirizo Bagaana omanyiramu ensonga nnyingi, era leero tulina abagenyi bali bana. Tulina Muwadanku Nnyingi munnakibiina kya NUP mubaka wa Kyaddondo East mu Parliament. Tulina Anderson Burora munnakibiina kya NRM ayagala kukiikirira abantu mu bitundu bya Nakawa West. Tulina Vincent Kayanja Dipo munnakibiina kya DP ayagala kukiikirira abantu Bentebe Municipality mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ate tulina ne Kintu Moses. Kintu ono ye mwogezi ye wa office ya ssentebe w'ekibiina kya NRM ekyambogo. Kintu tulamuseko. Sebo twala mukisa guno okulamusa kubatuuliriza naye okusingira ddala okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Si kya katala nti tuteekeddwa okuba nga tuli balamu, kubanga nkuwulidde ng'otuuse okusaasira era nange nkwegattako ku njege y'akabenje eyaguddewo. Abantu kumpi 42 baafiiriddwa obulamu bwabwe. Tusaasira famire ezo ez'enjawulo ezakoseddwa, naye ate era ne twongera okukubiriza abagoba b'ebidduka. Tewali kikupa kusa. Lwaki tetuvuga n'obuvunaanyizibwa? Okay. Naye ng'ate bino byonna naddala ba Uganda Police Traffic Department waliwo ebintu bingi bye tujja tusuula gye tuva tulaga. Simanyi lwaki amateeka agamu tugalagajjalira. Aba traffic twalina kye tuyita speed governors. Naye simanyi programu eyo gye yakoma. Ani yali akifunamu? Si kukifunamu. Yali aleta ddiiro era tetuyinza kugamba nti ey'obuuma, kubanga etteeka bwe lijja etteeka teribaako ddiiro. Naye ekizibu kye tulina kubakwasisa amateeka e Uganda wano ekisa kyasukka. Kubanga lwaki etteeka liyita ne likola omwaka gumu, omwaka oguddako ne litaddamu kukola. Kuliko yabuuza ekibuuzo nti ani gwe baali bawadde contract oba ddiiro ey'okuleeta bu speed governor, ndowooza bwe yatunda n'amazaawo teeka nano erikuba ekkoona. Siyinza kugamba nti kutunda ku mazaawo kubanga bwe tutunuulira amateeka omanyi etteeka erikugira okupollutinga oba okuwoggana okususse we kuyina okukoma. Kati tugambe nti waliwo yali aleese sound proof ne zigwawo. Sijja kukkaanya naawe. Nze kyensuubira obulagajjavu mu kukwasisa amateeka bwe businze okukosa Uganda eno. Poliisi endagajjavu. Kubanga tuyina amateeka agali ku mutendera gw'ensi yonna, naye buli bwe twekkiriranya mu ga implementinga kikosa eggwanga lyaffe, kituzza emabega, emisinde gye twandibadde tutambulirako si gye tutambulirako. Wakati mu kulamusa kubatuwuliriza njagala nnyo okwebaza naddala abantu b'omu bitundu bya Gulu City n'Omoro, leero president wange His Excellency Yoweri Kaguta Museveni jjajjaffe
abaddeyo ng'agenda maaso n'okukola kakuyegewe era essira alyongedde okuliteeka ku gye tulaga nga Uganda kubanga tulina we tutuuse bwe tugamba nti tuli mu kukuuma ebyo bye tufunyeeko ate tusobole okugenda mu maaso okulaba nga eggwanga lyaffe lyeyongera okudda mu kye tuyita qualitative leap into a middle income status nti ate twagala ekonomi yaffe eyongere okusajjakula tutunuulira nti okutuuka emyaka 2040 2024 tujja kubanga tusobodde okutuuka mu middle income ng'eggwanga emyaka 15 mu maaso ate nno yagiraba najawala kubanga ebyetaaga okukula tubimanyi ne we tutuuse okulaba we tuli tumanyi kye tukoze 15 gino mabegeko yatumulisako natugamba tutuuse abayamf ne batugamba nti yetukyabula 15 gino tujja kyetaaga mu maaso bw'otunuulira Uganda weeri tuli mu kye tuyita lower middle income status kubanga middle income erimu emitendera waliwo wootuka ku full capacity ne tuli mu kye tuyita lower middle income status nga Uganda kati oli bw'abuuza nti mbadde nva Masaka naye wawe nkakasiza nti nyingidde Kampala ekibuzo we kibeera naye abaffe oli bw'akugamba nti nsaze ntandise nyingidde Kyengera ali mu Kampala wakati aba akyalinayo olugendo okutuuka mu Kampala wakati kati kye tuyita middle income tuli mu middle income ne tuli mu kye tuyita the lower the bottom eimu yaffe yakujja tumaleyo tutuuke mu upper middle income status era nga tutunuulira singa twongera okuteeka essira ku president kyayogera gavumenti nga tutweyawuddemu tujja kusobola okutuuka we twagala omusajja ono buli mukulembeze aba n'obunafu bwe naye ate tulina ekyobugagga kye tuli ejjusa nga kituvuddeko era kirituuka ekiseera ng'abamu banoonya kubuuza mmwe bannamawulire bwe mwali na Museveni yayogera ki kubanga ebigambo byayogera nze neewuunya abakulembeze bava emitala w'amayanja ndabye ku bakulembeze aba UN aba European Union nga bajja okusaka ku nsulo y'amagezi okunywako ku musajja ono n'ekyo kaffe bannannyini ye naye ate seewuunya kubanga Bayibuli etugamba nti nabbi taabenga na kitiibwa gyakola ki mu kitundu kyewaabwe ijazaalwa kati ekyobugagga kye tuyina ekya President Museveni era mmwe bwe muwulira ng'aje Kyadija Namyalo akaatiriza agamba tetuva ku main ono kwe tusimbye waliwo ekyama ekyama ekyamaanyi ampuliriza nina Anderson Burora munnakibiina ky'NRM eyali RCC w'Erubaga agenze nakawe yagala ababaka bwa parliament tulamuseeko Mwami Anderson basoba ne banyabo njagala okukulisaayo abava ku mirimu okusaasira abafunye ebizibu ebitali bimu n'okusanyukira kaabo abalina bye batuuseeko netunda okutuuka mu koleeti mbadde n'olukiiko lw'abakulembeze nvudde muleetera n'enkwata akabooda nebaza Mukama atuusiza wano nga ndi mulamu amina bitambula biki nakawa bitambula bulungi bakwandisa ddi ncha sawa meka ncha sawa 8 sawa 8 abenakawa fenna nakawa west byagenda okumperekerako tugenda kusimbulawo ku office yaffe ku Stretcher Road opposite Capital Shoppers wali office yaffe tugenda okusimbula zinaawe n'atuwulira bwe nvaayo era olw'okuba nti obudde bwaffe butono tebutusobozesa kukuba laale bwe tunaaba tusigazaawo naye tujja kubamuko ne ka drive ku makya okukompensatinga obudde bw'okumakya tugenda awo bwe tunaaba tuva mu ka drive tukimeka abasigadde ku office tugende twewandiise tukomewo kigwere awo ku office we tunaaba tutandikidde benji bebuza nti Bulora amalako nakawa west Bulora amalako yali waliro ku mulamba wava bwenu wavawa bagwaliro ku mulamba Bulora amalako dameka Katonda yanyamba sina kintu kitono kyensitudde mu bulamu bwange situla binene byere sina katalo kenwanye katono iri entalo zembaddemu badde oziwulira zaawe ate kati Katonda yampa abo ba right honorable abewulira
nakakiriyalinga babiri wabulayo omu yaliwo gwasooka wasooka nani tontianyengizeeyo gye nava wasooka nani ebyo byaggwa oyo yeebuuza okujjako nga mugenyi bwabanga mugenyi tusobola okumunyonnyola omulala ayogeza kanyoomonyoomo kwewulira nti kinaye munnange ebimu tubirengerera wala. Nasomako ku gondi mu basic military science. Mu basic military science bagamba to taking anything for advantage. Bw'olabye ekiswa sooka weetegereze ddala kiswa kyekirimu wadde omanyi nti kiswa ekyo okirengera naye kyekennenya emirundi 3-4 mpaka lwokakasa nti kiki how things are seen. Bw'okiraba bulabi awo olugamba naye ng'ekiswa ekyo emabega waakyo wayinza okuba waliwo ekiriyo. So bwe mubiraba si bwe biri. Omwana aba omuntu yenna bw'omulengeza baaluuni ng'eva waggulu oyinza okugamba nti kintu kino kirabika kirimu kiro 100 naye ng'ate kantu katono nnyo baaluuni ebula katwalo baaluuni gye tugenda okufuleetinga tugikubemu kantu katono nnyo ebule naye nga ebyali bitusoomooza Nakawa tubiwadde obudde okubigonjoola. Ebibadde bitusoomooza ng'ekibiina nabyo tubiwadde obudde ne tubigonjoola n'obunafu bwe tubadde nabo. Nakawa tebangako y'opposition ffe tubadde abeetwala mu opposition olw'obumulumulu olw'okwerumaaluma olw'obutakwatagana olw'obutakolera wamu ebyo byonna tubigonjodde tuli ku 95%. Kitegeeza bwe tuba tugonjodde ebizibu byaffe akalulu akawedde mwanattu ne kandidate waffe yalonda mulundi gwakubiri yejja ogusooka ne bamugoba. Ne bamugamba tojja kulonda wano twabakoowa twakola ki n'agenda n'aleeta poliisi asobole okweronda mu bantu bayagala okukiikirira abantu bayagala okukiikirira era ddala baali bamukoowa nodda mbeera babagobaganya ne mukulo ne bakugobaganya nga tetubitegedde gye bivudde twekanga byekanga awo nga tumanyi kyakukola ensi yabakoowa nga temumanyi awa ensi tetukoowangako kakati nze bulola bwe nkubuuza ensi yankoowako ki simanyi MP agala okukika ne bakugoba nojja na poliisi byonna byonna ebyaliwo tubigonjodde olwaleero abantu b'e Nakawa baddembe okukola kye baagala mu budde bwonna oba wa NRM oba wa NUP oba wa DP oba wa DF oba wa FDC oba PFF buli muntu ayina eddembe lye okukola kyayagala. Omuntu ayina eddembe lye okwassociatinga ayina eddembe lye okwafaanana ekyo kyakola ki kyayagala naye omulundi guli byalimu obuzibuzibu. So tugonjodde ebizibu byaffe kyendowooza nti kakati ke kaseera ke tuli ku take off omulundi okununula constituency eno kubanga ezannyibwako nnyo. bagizanyiddemu nnyo koga nti yali ya NRM opposition bwegikutte olaba obuzito bwayo erimu na Rope Mulamba mabega mirundi nga 25 ng'erimu Rope Mulamba akuludde oluvuganya parliament namba constituency eno ganti bagizanyiddemu. Yambuuziza ekibuuzo ekyokusaaga eggulo naye naŋŋamba amanyi Honorable Bulola ne bwogenda ku Hansard leero oyinza okunoonyamu Nakawa West n'ekubula ekizibu kye baadressinze ekikwata ku Nakawa West konze kiki kyotegeeza naŋŋamba omanyi tetufunangayo ko wadde ka meeting akadde okubuuza obubuuza abantu obubuulirikanga obuli basic kwaba otuuka mu balonze biri mu parliament ebiseera ebisinga si byebikulu kubanga agamba Anirameka asobola okuteesa n'oli asobola okuteesa naye omubaka waffe waakiri ajje tumulabeko nga abaddemu gwe toli we Nakawa tournament z'emipiira nga tuziraba Nakawa ati kati ne tournament kyokka oli ajja kubuuza wakoze tournament siganye wazze mu kuggulawo n'okomawo mu kuggalawo oba ekyokubiri oba gwe abaddetabiraba olwokuba by'opposition oli mukunjogeza ebintu ebiri basic mpewo saagala kwogera ku mukwano gwange muganda wange oyinza okuba gwe abaddetabiraba olwokuba senyonye mukwano gwange oli NRM naye njagala twogere ku bintu eby'ensonga ebintu by'ensonga lwaki opposition ngamba nti ezannyidde nnyo mu constituencies. Opposition yaleeta ebyobufuzi ebitali byakuteesa
ebyobufuzi ebitali bya kuteesa ne bigenda bifuula constituency zino ng'entabiro y'okulwaniramu ebyobufuzi. Okay. Wali bankyawa, wali totuukawo, bali balabe. Kwatiramu katono ampulizo li kumanduso tugenda kumulamu katono kome tusimbulirawo mwami Anderson Burora tuli naye mwami Kintu wali mwami mwadanku nyingi hona bagenda kutwegattako ate ne mwami Kayanja Dipo yali meya na yajja katukomewo ampulizo manduso kolida ki kaziri 26 njagala kujukiza Mada Mobile erese bundles empya ziri 2 gye yagala gibakuwa osobola okufuna GB 20 eza data ku siringi emitwalo 3 gyokka. Bw'oba toyagadde GB 2 n'ofuna GB 6 eza data ne dakika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati genda ku mutimbagano olaba obutambi bwo obulungi, business gikuba abantu mu maaso, tunda by'otunda ng'oyita ku mutimbagano n'eddakika olina nnyingi okwongera okusaasaanya obubaka bwa business yo ate n'okunyweza oluganda n'emikwano gyo. Nyiga *1049# *1049# okoleze ku Mada Mobile onyumirwe empereze eyo ey'omulembe. Nekujukiza nti Kenlom Chemicals Limited echengeraawo gwalina emmotoka nga yaguba oba mito oba yingini oba kyejjudde bijirisi bi oiro ne bwe ziba nnotayo nga zaguba mategula. Banafa Kenlom Chemicals Limited echengera ku lukadde bakuletedde touchless and brushless car wash detergent. Touchless and brushless car wash detergent nga bw'okawulira tewetaaga kusiitana nti okuuta okatabula nga bakugamba n'oyiwa wonna wali obucaafu. Kalinamu ekirungo ekyateereddwamu nti bw'oyiwa wali obucaafu nga busituka era bwe busituka oyiwako buyimazzi bwe bityo ne bikulukuta. Kati nno gwa owa washing bay galaji makolero n'ebitongole era n'abantu sekinoomu touchless and brushless car wash detergent mukeetaaga nnyo bali ku Kenlom Chemicals Limited echengera ku lukadde essimu eri noti 7 noti 8 7 anamwemu noti 7 noti 8 7 anamwemu. Falisi zo Treza gendayo bakufumbira emmere yonna gye weegomba okulyako. Bafumbe eyawa nebuli w'eggwanga Continental Foods balina swimming pool nungi nnyo oyagala wowugira kubanga nnyingi eziriwo. Balina ebisulo birungi nnyo ate ku miwendo egisoboka. Balina bingi banaffe aba Falisi zo Treza bali awo erweza ngodde kajansi nga tunatuuka ku mafuta ga Mogas okabusawo katono wansi ojja kukwatagana nabo. Genda wonyumirwe buli lwakutaano ko Sencha babeerawo ne live band ekuba ate era ne babeera n'omuyimbi ow'enjawulo. Essimu ko bafunira eri noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 486. Omutimbagano guli www.forestescaperesort.com ojja kumanya ebisingawo. Tuchalinda ku Meya Vincent Kayanja Dipo ne Honorable Muwadanku nyingi munakibiina kya NUP ate Dipo munakibiina kya DP esawa ena batwegattako. Okuddako wala Anderson Burora otugende nti opposition bajje okuteesa mu byobufuzi. Bajje okuteesa n'okwogerezeganya mu byobufuzi. Ne batandika ebyobufuzi ebya us versus them. Kakati buli ayina ekizibu mu kivuga. Ekizibu ekyo kiyamba munnabyabufuzi okubaawo. Omwalo omubi guyamba munnabyabufuzi w'opposition okuzanya ebyobufuzi bye. Enguudo embi zimuyamba okuzanya ebyobufuzi bye. Eddwaliro eribiri muyamba. Tasobola kukwata gamba nti no tufune solution. Naye azanyira ku bino ebizibu ebiriwo. Kati olw'okuba naffe abantu twayingiramu ogw'omuze twekanga nga naffe tufuuse enkambi erwanyisa abo betulowooza nti no tetukkaanya nabo. Kati ne kituuka nga gavumenti ab'ebyokwerinda n'abalala n'abana bekikwatako beesonyiwa ekitundu. Poliisi bw'ejja mu kitundu olw'okuba tekuliiko agamba tejja kukwata mubbi, ejja kukwata balabe ba gavumenti. Gavumenti bw'ebanga ekula priorities ezikwata ku kitundu waliwo ebitundu byetalowoozaako egamba abo balabe ate ne bisanga n'oli atayagala kuteesa bali mu byabwe ebitundu bisigalira asala. Kakati ogenda gavumenti ekikola kagenderere nti wali abooluguvuganya gavumenti katubaleke babonebone nono aliwo
tayagala kujja kukima bibiriyo kubanga bajja mugamba nti nno yayogeddeko bayatudde ne government kati appropriation nkuwa ekyokulabirako Kampala mwe tuli muno yeetaaga ensimbi ne budget ya Kampala eri mu buwumbi 3 butono nnyo yeetaaga trillion yemu kanye ekibuga naye olwokuba aliyo naye akugamba tugeze road mayor akugamba nti sisobola kutuula nabwe government oba mumpe oba temumpa mulekeyo kasitani n'ekifumwe mumanyi kakati ono omuntu wa bulijjo n'afiira mwaka akavuyo akoona obutateesa n'oli okugamba gwamanyi government centers sibakagenderere kubuulira kati negamba opposition kiri kabakwebere omwana security erumba ghetto oba nerumba akatundu nekola ekikwekweto netekikola lwakuba waliwo abamenyi b'amateeka ekikola lwakuba emanyi awo waliwo abataagala ki government kakati ogenda okulaba nga buli kimu omuntu bamukuba omusolo nosanga atalina na kusasula property rent amusasula kubanga tewali amuteeseza teryamukubira ku mukono teryamuwoganirako so nga ate ebifo bino ekibiteesaawo kuteekawo olutindo wakati w'abantu nebabo by'obuyinza nga tetunagenda ku lutindo gavumenti eno emabega eri twali mu nkola ey'omugendo nga tugendera wamu ekisane tikijja nikiruka ntugenda mu bibiina by'obufuzi lwaki yakkiriza ebibiina by'obufuzi okujja nga gye balonze etaliyo ne balonda opposition nesiba n'enkulaakulana okulakulanya ebitundu byate nga yakkiriza tugende mu bibiina ebingi okubeera n'ebibiina by'obufuzi tekitegeeza nti no tewali beerawo nkolagana oba mpuliziganya nti oba okubeerawo ebibiina by'ebyobufuzi kitegeeza kuteekawo mpalana ne gavumenti gyetaddewo anti kyeŋŋamba bw'ogaana okukola mu kitundu kyange oba ontaddeko no tulina abakulembeze mu bitundu nga bwe ziba nkola za gavumenti bazenyigiramu tulaba PDM badde nina gwe ngenda okugana badde ngenda kubanga mu campaigningira kubanga opposition mwogere naye PDM mu kitundu kye secretariat ekola ku mpapula n'okusomesa abantu etuula wuwe naye opposition ludda weeyo gyali eyo naye waliwo omukulembeze mu constituency endala bw'akwata omuzindaalo agukwata kuvumirira PDM so nga ate PDM gavumenti ekuwadde miliyoni ya sente okuteeka mu business gy'ogamba nti miliyoni ya sente terina mugaso muntu y'omu agenda okwewolewa manerenda n'asingayo omudaala nga yeewola emitwalo 10 ono avumirira PDM muti ya bulabe nnyo eri abantu akuŋŋaanya abantu 100 n'abawe miliyoni ya sente ye miliyoni ekola bulungi eyiye ya mugaso eri eya gavumenti gyerese si ya mugaso olwaleero bw'ogenda mu bigunde mu madistricts ageebweru ageesuddeko osanga gafuna services gafuna supplementary gundi eziyamba ku nkola y'emirimu gya bulijjo ezitali zaawano mu kibuga lwaki kubanga ffe twefuula nti nno tuli balabe ogenda okunoonya akulwanirako toyina ab'ebyobuyinza kesisi bwajjanga eyoolanga bweyagala oli bwajjanga atwalanga bwayagala onajja bujja kukusaasira kugamba olabye gavumenti eyo gavumenti oyina kugikyawa nnyo tekwagala eyo gavumenti eyo tekwagaliza naye yakugamba nti gavumenti tekwagaliza ali mu bugombe bwayo kati therefore nze muli kyensinga okwetegereza nekyensinga okwagala nze nsomesa abantu nimbagamba ekyobulabe kiri kimu osobola kukyusa gavumenti ng'oyinamu ate osobola okukozesa gavumenti wadde nga tujagala n'ofunamu muwaddanku nnyingi kirungi woonazze musajja mugagga nnyo mu gavumenti era mukozi wa gavumenti asasulwa naye eri bwaddayo eri ekyaddondo east bw'akwata omuzindaalo tasomesa byanfuna asomesa bukyayi ate muwaayiriza mugende mugugube mugende mubaboole bw'atuuka eri akwata meseji ya mukama we buli weenaalemu w'omusanga mubi mumukyawe yasinga obubi mu nsi muno naye musajja wati oweenaalemu ow'ekyaddondo oba ow'enakawa oba ow'emasaka memba musajja watu ye yakola ki
musajja watu y'okuwagira ekibiina gw'okyawa gw'otayagala kubuuza ye yakutirani okubeera memba w'ekibiina n'abato n'abali mu kibiina nga bakola ebikyamu tekifuula bonna nti baki nti bakyamu. Mwami Anderson Burura, okukanya kikoyagala okuteesa kikoyagala wakati wa opposition ne government kwa tugeze mu Kampala. Mwami Lukwago alondeddwa bamuwadde akalulu government giri emanyi obuvunanyizibwa bwayo. Oyagala Mwami Lukwago ajjafukamire ewa President Museveni nti mukama wange leeta ssente tukole ekibuga kitereere. Okusookera ddala yankolagana eyo gy'oyagala bajje bafukamire bufukamizi. Tewali kifo kye bayita opposition. Sikimanyiyo. Baludda luvuganya government. Lukwagira yo opposition. Kifo kye balonda nga bakiyita opposition. Sikiwuliranga anti nkubuulidde gwe yeefuula opposition. Lukwago si naye abantu tebakulondangako kubeera opposition. Abantu bakulonda lwa ndowoozayo. Endowooza yo gy'okozesa obubi okugamba nti nze sikkiriziganya na Bulora mukyamu n'ekikukakatako ki nga ggwe Lord Mayor okukeera enkya ne fayiro yo tugeze n'oyingira oba parliament n'ogamba speaker sebo mukola appropriation nti ye naye buno obusente bwe mutuwa ng'ekibuga mulowooza bugenda tukolera ki? Speaker n'akugamba no munnange nze waneeno budget bagindeetera kugiyitamu na kugiyisa genda wa Mwami Museveni naye waliwo akola budget eno nti ani akola appropriation bamuyita cabinet nti naye jangu mu cabinet jangu kukulembere ekibuga kino tukinoonyeze eki esente tula mu motoka nti kale kutwale wa Mwami Museveni sebo otuwa budget bannakampala emyala olaba bwe giri nti ye naye gyandibadde bwegiti sente z'otuwa zitukola kilomita 3 naye twandibadde tukola kilomita 2 nti okay naye amataala g'ekibuga okusinziira ku kibuga bwe kifaanana tuli bubi nnyo tuwa amataala nti alina president one nti kakati ekirala ekibuga kyaffe okiraba nti tukuŋŋaanya omusolo bwe guti nti ye ne guno guva wano tusobola okwongeramu n'omulala ne guva wano naye kakati bw'otwongeramu tugenda kwongera okufuna omusolo omuki omungi twala ebintu bino mu cabinet mutwongere ssente n'ofuluma n'ogenda ewuwo otegeeza bannakibuga nva Mwami Museveni twogedde ku bino ssente zammwe nwanye nnyonnyodde gundi ne gundi namutuukirira ne gundi ntuuseeyo naye simanyi lwaki ssente tebazikola ki tebazita bino tetusobola kubikola temulina mataala lwakino mulina insecurity lwakino mulina amataba lwakino ngezezzaako okwogera nagende wa speaker aganye ngenze wa Museveni aganye kakati tukole ki tekikujjaako kubeerawo opposition era tekikujjaako ndowoozayo kubanga yakulonda lwa buvunaanyizibwa bw'ebizibu bye kakati bw'ogamba nti nno njogera abannange nze njogera okati oli bwakubuuza okuyogera naye okola ddi ekikutwala eri kukola bw'ogaana okukola oyogera n'oyogera na nebyoyogera tewali kigguka. Honorable Muwadda Nkunyingi Kyadondo East tulamuseeko bannayuganda balamusiza mwenna neetonda nti nkeereyeemu kubanga enguudo nfunda okutuuka wano ate mbadde mu field mu Kyadondo East okukunga bannakyaddondo bakama bange n'okubajjukiza nti olunaku lw'enkyankeera ku kakiiko ka byakulonda ewa Kiso okusunsulwamu ng'omubaka wa Parliament ku tiketi ya National Unity Platform agenda okukiikirira Kyadondo East ate bwe mala okusunsulwamu era mbadde mbategeeza nti nja kwogerako n'okusoosola manifesto wansi wa manifesto NUP awo ekiteegomba ku kisaawe ennangabo okuva saawa 6 era nga nja kuba ne bannankyukakyuka bangi kale nno ntabadde ebiruka gyaffe 9 kubanga buli myaka 5 tufuna omukisa gumu ogw'okuddiza bannayuganda obuyinza wadde kikyali mu bugubi okuba nti bakozesa enkola ey'okulonda okusalirawo eggwanga lyabwe
yemu ku nnyingo ez'enkizo bannansi mwe bakozeseza obuyinza bwabwe kuba ssemateeka agamba nti all power belong to the people nti obuyinza bw'abantu ekyo nno kyekiri mu mateeka wadde nga bingi ebikolebwa ebiraga nti tebutambula era abantu tebaweereddwa mwaganya kozesa buyinza bwabwe nga bwe buwandiikibwa mu mateeka actually tulina amateeka mangi agandibadde amalungi nga gateekebwa mu nkola naye kye tuyita willing nesoba will oba okukkiriza n'okuleka amateeka gakole era gakole kyenkanyi naddala wegaweera bannansi eddembe lyabwe oba kyali okusoomozebwa kale tulowooza nti akalulu kano wakati w'okuba nti obululu obuyise bwonna bubaddemu ebibuuzo singa akakiiko k'ebyokulonda kanaalwana okwetengerera wakati w'okusoomozebwa ku kayina twagala okuba nti tukyusa Uganda nga tukozesa obukulembeze nga tukozesa akalulu ono mukulu bulola musanze akonye ku linnya lyange naye nga simanyi ensonga nti ekibuga katono njagala tusimbulire nti ekibuga anti zijja gy'oli nti ekibuga mu bitundu si kibuga kyokka ebitundu ebirimu aboludovuganya gavumenti bisigalidde mabega mu nkulaakulana. Mwami Bulola agamba nti mmwe ebyofuzi bye mwajja nabyo byakyawulantamu kulwana teri kuteesa na kukkaanya n'abo abavunaanyizibwa ku nsimbi esobola okusitula ebitundu byammwe okukula muli mu kulwana ebitundu ebisigalire emabega. Lwaki temuteesa ku lw'ebitundu byammwe? Mukulu Bulola simanyi byayogedde gyabijje naye eyo mboozi ya kimeeza kakati mu nkola gye bayita governance era oluna lwali abantu basobola okuba nalunaga nti ntandise ekibooziboozi enkulaakulana y'eggwanga teyandibaddeko kyekubiira tekimatalinga ani akiikirirawa newankubadde nga wansi wa gavumenti eno eriko wawo bye bakola wakati w'obutali bwenkanya bwebayita bwotula mu ssemateeka waffe egamba bweba bya bugagga bya ggwanga birina kuba bya bannayuganda. Ekibuuzo kiri nti abakukulidde amafuta b'opposition ago bya bugagga byaki bya ggwanga kubanga natural resources zirina kuba zabaki za bannayuganda zonna newekiba ku ttaka lyo nga kwe kuli amafuta gafuuka ga ggwanga tusagamba olwokuba nze nina ekyapa kati gange kakati bwetuuka mu oba oliawo mu zaabu tutambudde emyaka gyonna ffe mu parliament nga tulwana nti bwe kuba kusoloza misolo tuyambe nnyo bafuna mpola ate tutulire nnyo ebintu ebisinga okufuna ne paka olwaleero okimanyi nti abasiima zaabu giyite nga golodi tebawa misolo mu Uganda yonna nze mbadde ku bukiiko akosase tukunya naye nga tewali kye bannyonnyola abo tebawaki misolo naye nga osanga owakatale agobaganyizibwa nti bamwagaza license oba omusolo. Bw'otunuulira enkulaakulana nti kola katugambe infrastructure nguudo obuvunaanyizibwa bwateekebwa wansi wa executive oba gavumenti era ffe mu parliament kyetulwanako kwe ku appropriating ne tugamba tulwane enguudo ziteekebwemu ssente ate kyenkanyi ebiseera ebisinga neze tuyisizza bazituulako mu bugenderevu n'osanga oluguudo nga baludinganya emyaka gyonna nabo nga balusoma naye nga tebaluteeka mu nkola. Kampu example nze gyemba ekyaddondo nga nakayingira mu mwaka 2021 negatta wamu n'ababaka abalala ne tulwanyirira okufuna ssente ez'okukola oluguudo okuva Empererwe Titeezi paka Buwambo era ssente ezo ne zifunibwa ne ziweebwa KCCA paka olwaleero oluguudo terunaba kutandikibwa kukola ki kolebwa. Nze mba nkoze ogwange kuba ssente nzifunye ndulwanyiridde era ndwogeredde naye ngenda okunoonyereza nga mu KCCA mwe mubadde ebizibu mu procurement tebasooka ne wa contractor nga tebalanze ne bigerako ne YGG ku miwendo gye baateeka ku inflation ezo contracting ziri department ziba za gavumenti nze nsobola odwogerera eyitibwamu ate okuteekawo contractor newakubadde nga finally kati nafunye reporting nga artist bafunye contractor CCC ndoza gye bawadde okutandika oddukola naye ng'emyaka 3 egiyise
sente nze nazidefendinga kuba yeroro yange parliament kyekimunga olaba tujja kati nkwe example wensinga okutegeera kati nga ewaffe Kiramatuga road olufuti oyite Kasangati Nangabo oluda Matuga nti balotani kokola contract ya badukola egwende kunga yabajiri nyuwinga neri mudu ngenzo bakunya lwaki mwedile yinze nze report je bandi futawagamba sente ze bafuna eza compensation okulirira yo bayita ba project affected persons bana abayina amataka gabe ku luguudo bade bafuna around 9 to 10 billion buli quarter ya government je kola ki releasing atenga baba ino dukola mu timeline bayita kubanga bonna basasuddwa kwa wabagamba toyisaawo katonda bakola ki kunsasulwa kati ebyo ezo delay oyizo gamba nti kakati za bobaka okubanti opposition obange gwa kubaba nti first of all butubera mu parliament side chiko tuyimirira ku side ezo tewaliwo kawairo konna kagamba nti okuwa service abantu b'ekitundu gundi olina kwegayira gundi lolo je tulina mu institutions nga ziri independent kukola nga tunulira amateeka nga bakola budget y'eggwanga etunulira eggwanga gye bayita ki katononyo ampulirize maluso ku dakiika ziri 49 ezimaze okuyita ku ssaawa m kitegeeza tubuza 10 tuyingire essaawa 2 njagala kubuza ku biri mu ye matovu munakalungu w'ensonga agambye amaze okusunsulwamu olwaleero nga biri mu 2 Kalungu West Constituency biri mu ye matovu munakibina kya DF gamaze okusunsulwamu n'abalala njagala kujjukiza Jake Visa Experts and Consultants be bakugu mu kuteekateeka ebiwandiiko bya visa za America, Canada, Bungereza, Australia n'ensi za Bulaya zonna bakola ku visa z'emirimu, obutuuze, okulambula, okusoma n'empapula z'okufuna obutuuze mu nsi ezo. Jake Visa Experts bayamba abagala okufuna emirimu mu Jordan ne Dubai. Basangibwa ndejje ku Zanta mu tawuni ku kizimbe ekyakalina ekipya okulira n'eddwaliro. Simu ko bafunira noti 772 56 37 noti ne 3 oba noti 7 noti 9 nkaaga 74 0. Salam Bank ekuletedde kapya visa card etakwetagisa kuba na account mu bank oba mu Salam Bank. Oli musuubuzi ogenda kuhijja umra oba wetaaga kusasulira bintu ku internet. Funa visa prepaid card yo wonna kutawaana ne cash nga totaga kutambula na sente mu cash. Okujifuna kyali litabira Salam Bank ku Lenzo Courts emabega wa High Court oba bakubireko ku note 3 3 lukaga 99. WhatsApp yabwe eri note 7 note 3 8 nkaga mukaga. Salam Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu sente za customers 10 wa deposit protection fund okutuka ku bukadde bubeera 10. Funa manyi go kuwangula ne momo buli omuli n'omukisa okwewangulira milioni 10 buli week. Nyigabonyizi stach 10 hash stach 10 hash oba kosa momo app osasule weewole oinvestinge oba okole kyonna kyoyagala nga okolera ku momo. Buli oyongera okukola ebintu ebyenjogedde omukisa gwo kuwangula gwongera kugaziwa. Buli oyongera mukwano emikisa gyongera kugaziwa n'olukyo kikole neera enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Momo erungamizibwa banka Uganda enkulu. Brevard Sands Road eri Kalangala genda okolera omukolo gw'engeri yonna gwe gwoyagadde kubanga ekifo kigazi bulungi kiteeketeeke bulungi balina ebisule birungi ebyokulya birungi continental foods sauna steam gym swimming pool buli kimu gye kiri ku Brevard Sands Road nammwe abalina olusirika conference mugende eyo bajja kubayamba nnyo kubanga kimwetaaga be bakirina. MV Brevard Speedway Neweri wagala okukolera omukolo ku mazzi nga boseyeya genda ku mutimbagano lebyo bakola ku www.brevardsandsroad.com oba bakubire ku noti 771 lukaga 11 lunana nkaga munya oba noti 7 noti 8 334 lukaga 55 ojja kumanya ebisingawo. Honorable Muwadanga nkomyewo ko gyoli zijukire mabegako Honorable Dr. Bwanika owe Masaka mwana DF yagendako omukulembeze gwanga lyali teeka lya mwanyi nga bayisa akatiko ka parliament ak'ebyobulimi kannyonnyola omukulu ku biki ebiri muteeko n'ebirala naye ebigambo byali bingi. Bwanika ogenda oti eri omukulu ate tulabyeko n'abalala abamu abalwana okutuusa obuweereza ne batuula n'abo abali mu buyinza okubaako bye boogera okutuusa eri ebitundu byabwe.
nene batandika okwogererwa nga abalabe era bagamba nti mukolera gundi atali wa gavumenti okutula ne gavumenti ku lw'obulungi bw'ekitundu kye olwo kitegeeza nti tali munsa tali mu struggle. Kakati boyogera ku service delivery oba obuweereza tekiina bwe kikwataganira nani ayogedde nani. Tutunulira system oba enteekateeka ya gavumenti nga bwe yandibadde ekola era bwe batekola ffenna twegattire kugiremaza oba tulwane kulaba nga tugigolola. Kati okulemaza kwe kutakubeerera nkola eyandibaddewo ennambulukufu. Ffe tulowooza era saagala nnyo discussinga individual oba omuntu sekinnoomu wabula nja kudiscussinga nga bwe kyandibadde mu mulamwa nze nga bwe ndowooza ate bwe nsobola okukivunula mu mateeka agaliwo nti gavumenti weba efunctioninga tulina amatabi gamba nga parliament nti legislature ebaga amateeka ekola n'okulondoola kye bayita oversight era kyoba olaba nti buli kitongole kya gavumenti bwe bakikolako audit report parliament ekikola ki ekirondoola n'ekitumya okwekennenya bikolebwa bitya. Kakati bwe kiba kitongole kiramuzi nti kisuubira okuba nti kigoberera kyo mateeka okuteekawo obwenkanya. Executive esuubira okuba nti weefuna budget eteeka mu nkola byonna ebikoze eki ebikolebwa. Enkola eyitibwamu okufuna results oba ebibala mu nteekateeka y'eggwanga. Eggwanga liba n'enkola eyitibwamu nga temwana nakola nti planning nti ne ba budget. For example kansokere ku line ya byansimbi nti bweba baprocessinga batuuza ze bayita budget conferences ku buli district ku buli kyalo ku buli ki zizina okutulwa mateeka ne badevelopinga ebirowoozo. Bwe batuuka oboolya mu parliament ne baleeta kye bayita budget framework paper nti ffe tulowooza kyandibadde kitya bwe kinebe tutulide bye bino. Tulina national development plan ebeerawo bade ba NDP 3-4 katuli ku 4. Kati ezo mu nnambika yazo zonna temuli mukigamba nti mwekubiire nti oba bano temubawolo okuba baliwe bati mutunulire eggwanga lyonna ki awamutende kitundu kitalina abantu bandowooza za njawulo. Kati mu kuplaningira eggwanga olina okuplaningira kyenkanyi. Bwe kiba nti performance oba enkola ya bitongole ekitekebwa mu mateeka agateekawo gye bayita checks and balance tekitwetaagisa kunoonya gwe muntu afukamirirwa ekitongole ekiramuzo kibanja obwenganya nga waliwo amateeka agagamba nti kooti zira kuba nga zikoza ki nga zeetengeredde. Awo oba weetabye mu kulemaza oba oli awo n'okwabetinga ekiva tukiyita impunity. Ekiva mu ekyo nti obuyinza mubanga ababusalendalinze bweba ebikolwa bibadde ebikolwa by'amagye. Semateeka wapa tugamba nti amagye the UPDF the army galina okuba subordinate to civilian authority, galina okuba amawulize eri obukulembeze obw'abantu. Ate reverse teri true ate abantu babeere bawulize eri abaki amagye galina kuba subordinate to civilian authority. Semateeka nti galina okuba amawulize ku bukulembeze obw'abantu n'ebirowoozo by'abantu era galina kuba abantu kyenkanye. Bw'osanga galina kye gakoze nga gawambye buwambi ng'etteeka ligamba kirala nti ate kati tugende tufukamira afande gundi apaana eyo debate sigiriimu kubanga ffe tulina kulwanyira weba rule of law nfuga yaki y'amateeka nti rule of law tebagiteesaako buteesa nti nze ndowooza bwe nti ebe esinziira ku musingi gw'amateeka. Kyova olaba for example kwa example nti weba insistinze nti bataddewo etteeka for example nga kwa iPod nti ne balifuula tteeka UP yabawandiikire nga waliri tteeka katuwandiise wadde tuliwakanya bw'obanga oyogera ku dialogue nti ki kuteeseganya. Luli yawadizonyizayo right yayingira iPod ekibuli bweba mu discussing enteeseganya bakibuuka after 2021 akaluka 2021 nga kawedde NUP yawandiikira ebira by'obufuzi byonna ekisooka okukolera awamu okujja kwa bino obutajja yali nsalawo yaki yabyo. Kyakubiri neraga omusingi ensonga ezaali mu kiwandiiko ekirambulukufu lwaki tegenda kwegatta kwa iPod nti wetaagawo buki obulambulukufu nezirambika bulungi nnyo negamba ekkiriziganya n'enkola ey'okuteeseganya naye si kuli ku nfuga y'amateeka erina kuba straight mu mateeka nga gayisibwa parliament. Ebiteesebwako bya byanjawulo ate nga fair ground nga tewali agamba nti kati ye boss so ng'erina kuba neutral. Kati wano batransformize ne bakati balifudde etteeka
ndio kubeera ko ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna n'okwakuza obwagenzeemu nti kati kiteeka ekyo kivuddeko a lot of ebibooziboozi ebitakwatagana NUP yawandiise because bantu balifudde ki teeka mu parliament ffe tetwakkanya nalyo naye majority ne ruling nga bwe yali baliisa kati nga existence oba okubawo kw'ekibiina kijoyininga kubanga kati teeka kyali kyafuddwa teeka luli badde organization private organization naye kukomerawo nti tewali ensonga ezogerwako ziba ndala nnyo tezeekuusa ku nfuga y'amateeka erambuluddwa mu ki nti yakuteesa n'oli kooti esalayo bweti ekyo oba oyisa olugayo eyo impunity okutwalira kubanga kutwalira amateeka mu ngalo kati obuyinza bulekeddwa tulina kunyweza na kwempawalinga ze bayita institution of government nti parliament weba ekola nga yeetegeredde eperforminga ku lw'abantu nebanga ebirowoozo by'abantu byebikola ki byebiyisibwa mu biteeso bweba judiciary ekola nga yeetegedde mateeka omuntu yenna abeere wa kibiina ki abeere wa ggwanga ki aba asobola okufunayo ki obwenkanya bweba executive ekoze nga egoberedde amateeka bwebayisa budget ne appropriation tizo ze program ezinokolebwako zikolebwe naye obuzibu nti oluusi nebiyisibwa tebikolebwa newawereddwa Honorable Muwadda mabega ko tubadde mu kuziika Raila Odinga bamuzise ku Sunday Raila Odinga atwalibwange w'ekyokulabirako eri ebyobufuzi bya East Africa obuli awo n'Africa okutwaliza awamu Raila Odinga abadde waddaluvuganya government ebbanga lyonna nekinagikola nti mu government yennya mwavuganyiriza okuva ku Joseph Arap Moi yakola naye oluvannyuma lw'akalulu ka 97 najja Mwai Kibaki n'akola naye n'afuuka no saba minister oluvannyuma lw'akavuyo ka 2007 mu 2008 najja mu government ya Kenyatta 2018 ne bakwata mikono okumalawo obuyuguumo ne ku William Ruto abadde wamu naye nga bwaddaluvuganya government naye nga bingi asobodde okubikyusa era bannakenya be batunuddeko ng'afudde ng'abikoze wakati mu kuteesa omuli n'okutereeza amateeka g'ebyokulonda mu ggwanga erya Kenya naye nga opposition enteeseganya Raila Odinga z'abadde ayitamu n'akwatagana n'abali mu buyinza ku lw'obulungi bwa Kenya n'okutuusa obuweereza eri bannakenya gwe zikusiiwa nga Munnayuganda singa ozitunulako kati gwe mu Uganda kikyoyagala okuteesaako tukugambye tulina ssemateeka ffe tugambye ssemateeka bumuleka akole Kenya tena ssemateeka tumuleka akole ekyokubiri dynamics oba embeera bwe tuwangaalira Kenya ebadde ne regime change gavumenti ezikyuse era abakulembeze b'e Kenya bakyuse nzomayo okuva wenazaalibwa uno gwe bayita Museveni gwe balanga ngani nga ali mu State House wadde ffe tulowooza nti n'akalulu bamuwangula kakati e Kenya babadde abakulembeze omukulembeze bagati myaka bisanja 2 bakoma ku ebyo bakola ki eno webyaggwako ne bakyusa tteeka ene tteeka ne bakyusa kali ne bajja ku ekkomo so e Kenya dynamics oba enkola gye bayiseemu okutuuka olwaleero ndala erina ekifaananyi ekiraganga demokrasiya gyali wadde mwakyaliyo nayo ki okusoomozebwa kwayo nti wano balira abakulembeze bangi lwe babadde na Uhuru kati Uhuru yavudde kandi bali ali bali era yo era abakulembeze abaali babaddeko nga nabo bennyini benyumiriza mu ggwanga lyabwe Uhuru ali bali Kenya bakulembeze bangi babaddeko ati Uganda ina ekizibu kimu nti omukulembeze aliko kati ali myaka ekibalo tekigatta bulungi naye gikunukuliza mwana buli waba wa speech ajuliza twalwana tajuliza ssemateeka atugamba kati ne bwotuliramu mu ngaba y'emirimu ya mwana wani si ani asobola oluusi na ani asobola okutuukira wawe mabega kawozo mayi mu parliament ndi shadow minister owa foreign affairs nali ntunia oversight ko foreign affairs wabawo ekiwandiiko ekyajja nti wawo omukyali yamutuukiridde n'abawandiika nti musooke mubakuze naye musookere ku ono ebyo tetukkalira byo tukkanya okukuza abakozi no promoting abakozi abali on merit naye si kwani asobola kutuukirira Mwami Museveni twagala fair play nga ikuba kula kigoberere enkola y'amateeka oba merit eyandigobereddwa ekyo ekiri sustainable sigamba nti emirimu giweebwe ani asobola okulaba ani olwo obukulembeze oba butadde emikono na mu ndowooza na mu nsalawo ya muntu omu ate petulagirira institutions Kenya
erina institutions zebawe ekitiibwa twali tulabye ekkooti ya Kenya nga yeetengedde nesazamu okulonda president wone Uganda n'akalulu akagwa tuba twakafayiringa keesi mu kkooti omulamuzi Ssaabalamuzi Owiny Dollo twamulaba nga akyaziza Mwai Museveni nga musaba ssente za kuzimba bizimbe ku kkooti wali wone Uganda byali wano Uganda ne CBS yaliwo yabiraba kati nga ntulopya omusango president Kyagulanyi yalopya omusango mu kkooti ya Owiny Dollo nga chief justice mu week emu nga tebandaba gosanga akyaziza nga talina atebereza okuba ntalina kubeera sure ani aba president bwomusango gusobola okugwawo neki buli section kikulaga nti bingi ebyoyeresa ekkooti zaffe ngeziteetengeredde naye ate eze Kenya nga zazirabiddwako nga zisazaamu n'akalulu ka president kati lyeggwanga lyogezaako comparinga newankubadde nga kati ebigenda mu maaso waliwo issues zolaba nga bannansi batandise ovaayo okulezinga amaloboozi naye at least ku history yaabwe ebibaddeyo ndowooza Kenya ebadde erwanye nnyo okunyweza institution okusinga ba individual ebitongole byayo ne bibanga bikola nti ekitongole ekiramuzi kirabika ng'ekyetengeredde bw'otuna mu executive yawe nga bonoga otuna amawanga natwake gwali Abungereza nga prime minister alina kyalagidde minister wa internal affairs n'agaana era nekikola ne kati wa Uganda obo kyali order from above ali ku Museveni yakoze kino nga ne mutabani walagidde kino obo kyali ko nga nala disa blocking wali so wano buli omu averi n'ebiragiro bikasaba nga ye kulubesa n'abakwata mundu enfuga y'amateeka wano tekola kiteriiwo bw'abetinga ekyo tulwana kulabanga institutions zibe empowered nti omuntu abakala ateberezebwa abuna kiyisibwa mu nkola eri mateeka bweba parliament ebengera independent bweba executive ekole atebera accountable katuba tulabye kwano mu Uganda nga parliament isa for example wa investigating omuntu minister Mwai Museveni amuleka mu minister ninga wabo report obo lyawo ngeta challenge na mu court so challenges zitulaba ekifaananyi kya Uganda kyawukanya ku mawanga ki amala kati botugamba nti Kenya kotize odinga nti alina ensonga zabadde olokuba katunda yamujje mu nsi sagala mwogerako nnyo wabula ntuya system nga webadde ki Kenya sasa najo banda Kenya tuba erinnya lye liri kubanya gabadde gogerwako era nekitiibwa era zabyo okunyolwa kungi mu gwanga lyaki erya Kenya nendoza basize sisinkana mu kuziika ndoza basize sisinkana mu kuziika abantu abubekangabiriza ninga bajere emitima ibira nabya abogezi nga bazika Odinga nga bagamba waliwo abatta Odinga ono nga akyali mulamu babyogedde Kenya toyanza waliwo abantu abasa abantu nga bakyali baki toyanza babase emitima toyanza president kikaziri 5 njagala kujukiza nti sabuni gwe wetaaga okoze engoye na byonna byetaaga okoza omulungi era kyasinze bamita Jama whitewashing bar soap sabuni ono mulungi nnyo awewera mu ngalo atukuza engoye alina akawowo kalungi ne boyoza olugoye n'otuka okulugolola kabeeramu ate agula sente ntono bw'ogerageranya ne sabuni omulala ali ku katale kale nno mwekwate Jama whitewashing bar soap bw'otuuka okunaaba noonya Lanzo bathing soap ali mu bika eby'enjawulo Lanzo blueberry, Lanzo vanilla strawberry, Lanzo escrumenthol, Lanzo antibacterial, Lanzo coconut n'ebika ebirala bikwate awo nno ojja kusobola okunaaba obulungi sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap musange maduuka gonna ne supermarket okwetola eggwanga basuubuzi mugende mu kikuubo Haji mu Chapa Enterprises babitusiza mu bungi osobola okubifuna Royal Property Consultants Limited batunda ttaka ne plot ez'ebyapa bali ku buli luguudo oluyingira n'okufuluma ekibuga Kampala ku luguudo lw'Ejjinja bali na Mukono Chungu Estate $22,000 oyitire Mukono Seta obe Namanve amazzi aga pipe n'amasannyalaze weegali oluguudo lw'e Masaka bali na Town Council y'Empigi kisaliza $12,000 amasannyalaze weegali kilomita 5 zokka okuva kwa highway Katende Estate $23,000 okuliraana na Kampala Busega Mpigi Express Highway oluguudo lwa Gayaza Kiwenda Dege Estate $15,000 kilomita 5 zokka okuva ku highway Kiwenda Kasana Estate $32,000 kilomita 1.5 okuva ku highway plot zaabwe zonna za futi 5 ku 10 osobola okusasula mu kibanja mpola okumala emyezi 6 naye teno bokwa discount ya bitundu 5 ku buli 10 bwoba osasudde mu bujjuvu essimu ko bafunira eri noti 785 8 6 24 oba noti 7 noti 58 8 14 bali ku plot 2 Kasaze 4 ku Musigula Road na Lukolongo okulira na Bukola Chemicals Limited osobola n'okubafuna ku mikutu gya social media ojja kwatagana nabo ensonga zitambula streets zaabwe zonna zirina ebyapa
katukomewo. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika zitambulirira ziri 8 zimaze okusomoka ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Mwami Kintu, munnamawulire wa ofisi y'omukulembeze gwanga, lwaki gavumenti esiba obuweereza mu bitundu n'ebutta mu ngeri y'akagenderere olw'okuba abantu balonze abadde oluvuganya gavumenti tugenda mu kalulu okulonda opposition musango? Lwaki mutta obuweereza kagenderere? Obuuza ekibuuzo kirungi, naye obwedda ndi wano ndowooza nga ntunuulidde muganda wange mbaka wa paalamenti Mwadanku Nyingi, naye simanyi oba waliwo ekintu kye tulowooza ng'eggwanga Uganda ne giriraga. Simanyi oba bwe tuba nga tuli bakulembeze mu bifo byonna bye tulina, regardless oba oliwo opposition oba toliwo opposition, oba olinamu ekintu kye bayita Uganda. Fenno bagendanga okuwa bakitaffe obwami nga babuuza n'ennyumba gye bavaamu, ekitegeeza nti ezo ennyumba ze baabuuzangamu mwalingamu ebyakolebwanga waabengawo omukululo. Naye ombuuziza nti lwaki tusiba obuweereza mu ngeri y'akagenderere kuba balonda opposition? Kati nze neewuunya Honorable Mwadanku Nyingi bw'ayisa bajeti, waliwo ebitundu ebimu by'atayisaako ssente. Mukwano gwo RCC Anderson Bulora akyogedde butereevu nti mu bifo bino ne mu Kampala obuweereza busibiddwa. Kino kankikubulire lwatu President Museveni ne gavumenti ye n'ebyobufuzi byakkiririzaamu tewali lunaku lugenda kukya n'olunaku n'olumu bagambe nti basibye service delivery mu kitundu. RCC mulamba yabyogedde. Obadde tumuwulira omuganda wange Bulora? Obadde tumuwulira? Kati munnabyabufuzi ayagala kifo kya paalamenti, naye njagala okubuulira ng'omwogezi w'ofiisi ya chairman, njagala naawe otunule. This is simple logic. Di Honorable Mwadanku Nyingi lwe yayisa bajeti n'agamba district y'e Masaka tegenda kufuna sente. Baziteeka n'enguudo asigwe baziteekamu ne tezikola. Naye ekintu ekimu kye njagala okubuulira, essente Honorable Mwadanku Nyingi bw'aziyisa ne zikka ku districts kye tuyita decentralization, ate ebintu bikyukamu biba birala. Era kye twagala okwebuuza, lwaki districts ezimu ziperforminga highly okusinga districts endala? Districts ezikyusa budgets kubanga ze bwenkwate sente bweva gulunga bwezze etambulirako obukwakkuliza era bw'ogikyusa oyinza n'okusibwa. Executive bwekola budget n'egikwata n'egiteeka mu parliament n'egamba this is fine neeyisa, essente ne zitandika okukka wansi. Ndabye emirundi mingi nga permanent secretary oba omuwandiisi w'enkalakaliro wa Ministry ya Finance ayisa ne instructions we bagenda okutambuza sente. Naye kiki ekirobera n'osanga mu districts tubadde mu mambuka ng'osanga enguudo nga namu bulungi zikolebwa, kubanga ekyokugeza kamunokolereyo kimu balonda government. Buli district efuna akawumbi kalamba maintenance of roads. Naye waliwo president waatuuse mu bitundu ebimu nga bamugamba ate sente ezimaintaining enguudo basalawo bakubemu enguudo empya bazibe n'emyala. Esente zajja ziriko directive ndala n'okuzikozesa amateeka malala, abakulembeze aba district ne basalawo ne bakola birala. Bakutte bameka olw'okukyusa tuneteeka era be bakutte gye bali babakutte, be bakutte gye bali babakutte. Naye ekintu ky'olina okusinga okuteekako essira nti lwaki ebyobufuzi bya Uganda bisigadde nga biri mu mbeera ng'abantu banoonya obululu, naye bwe bamala okufuna obululu ate gwe balina okuweereza bamwerabira. Omubaka yakijjayo bulungi foma RCC nti abantu bwe baba bakulonda olw'ebyo ebikulimu, era baba basuubira nti bw'onookwata obukulembeze ojja kusobola okumala ebizibu byabwe. Kubanga obukulembeze kiki? Obukulembeze kumanya bizibu by'abantu n'obyogerako n'obisolovinga bw'oba osobola. Naye kiki ekifuula bannabyabufuzi? Ntunulidde mukulu wange munnamateeka omugundiivu naye ng'akugamba eggwanga lino temuli mateeka, naye mulabeeko emirundi mingi mu kooti agenda, mubaka wa paalamenti ayisa amateeka agabaga, bwe baba bagenda okumontalinga bamontalinga bakozesa mateeka, naye asobola okugamba mu ggwanga temuli mateeka. Lwaki akugamba ekyo? Kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kyalimu essaawa zino ayina kulaga nti is opposing, ayina okukakasa nti kye tulimu temuli mateeka, nga naye ate awangalira mu mateeka.
kubanga mukulembeze. Nze kye nandisuubidde mu kulowooza okwange abakulembeze bano kye nandibadde nsuubira kansooke malirize kino owa information yo kye nandibadde nsuubira lwaki abakulembeze b'ebibiina ebimu bakitwala nga kibi kya sakiririgo ekibi kya sakiririgo kimanyi ekitasonyiikika lwaki bakitwala nti asakiririgo omukulembeze waabwe bwe bamulaba nga asinkaganye pulezidenti atwala eggwanga oba okusinkagana n'abo be balowooza nti basemberera omukulembeze w'eggwanga obwo bukulembeze. Nze nno ndowooza bwe tutaave mu nkola ey'okugamba nti tuprotectinga mirimu nti tumanya kifuba sajja tulina ekifuba kinene obukulembeze bwe butyo si bwe bufaanana. Obukulembeze ffenna kaabe pulezidenti Museveni atunuulira muntu wa wansi kyova omulaba entakera lubeerera avaayo n'akunnyonnyola ono kyayise nti atugamba byankaaga kubanga yabadde mu buyinza aba akuwa accountability emyaka ana abannayuganda bamulonda bamwesiga okyogera tekikunyiga muli ng'ate kinyiga kitya nti ozaalidwa ku mulembe guno. Let me tell you something. myaka ana nze nina ekibuuzo kye neebuuza kiki ekyatuuka ku generation zaffe zino okubanga bw'otukompeyalinga n'abakulembeze bano betunuulira abali ku mulembe gwa Museveni babidandisali bakintu musoke we don't outcompete them. Why? Kiki ekibula ekyo kye tutamanyi? Tulina okwebuuza nnyo Uganda eno lwaki obukulembeze gaapu weeri nnene baweereddwa omukisa ono bwe yali mu national platform bali obuyinza babukutte myaka ana bano babawadde omukisa okugezesa obusobozi bwabwe abantu babagamba ati kati sinza asalawo tebagaba bugabe obuyinza bagenda eri balonzi ne babusaba amateeka nti bagakyusa ne bagira nti kati komo ku bisanja ebyo ne mugakyusa ne bajja komo ku myaka awo ne mugawewa. Njagala okubuulira ekintu kimu olugendo lw'emyaka emingi. Njagala okubuulira ekintu kimu tewali kye tukola kitali kibaddewo. President Museveni takyusanga ku tteeka parliament bano gye batuulamu yekyusa amateeka ate nga nabo kye bakola si kipya. Ani aba mugongo gwakyo? Leka nkubuulire kye bakola nabo si kipya kubanga Kristo akugamba nti abwe mwabanga ku mulembe gwa Musa omukyala wa omuwandiikiranga bbaluwa n'omugamba nti twawukaganye omwadde ebbaluwa kiwedde naye nga ye akugamba kati nno n'okutandika leero tekiibenga bwe kityo. Kikyenkugirayo okukyusa amateeka kiri mu constitution. As long as the procedures are followed kiri mu mateeka. Saagala okifuule nti okusuula etteeka okukyusa etteeka nti kyakivve kubanga etteeka liyisibwa okusinziira ku byetaaga ebibaawo mu kiseera ekyo. Naawe agayisiddwa ogenyumirizaamu. Very proud. Kati gwe bw'ogamba nti okukyusa etteeka erijjawo ekkomo ku bisanja nga nze mu parliament bwe natuula ne kokasi yange ne tulaba lwaki tufiira omukulembeze ow'embalanga ono. Leaders are hard to make. Era bano bwe nabalaba bakuba mpuga akabazi I laughed at them. Nengamba bano bamanyi kye bategeeza okuzimba omukulembeze. Bamanyi obwerinde bwe tubaddeko nga balina mpuga balina segona. Naye nze neebaza Katonda nengamba nti nga munnabyabufuzi mpewuse ku ludda luno naye ate ne neeraliikirira nti eggwanga lyendaga lwaki mba ne opponent nga munafu. Kubanga mu byobufuzi byonna oludda oluvuganya gavumenti ebandabirwamu mwe neeraba nga nze alina gavumenti. Buli lwe bavaayo n'ensonga ez'essimba ne bagamba gundi wano tutambudde bwoti tulowooza alternative yandibadde bweti I pay attention. Naye bwe embeera n'oludda oluvuganya gavumenti nga lwakibogge omulimu gwalo kiki Vuma Museveni awangalidde mu buyinza emyaka ana awangalidde mu buyinza emyaka ana. Those are successive elections. Abantu baddeyo ne tubannyonnyola tukoze kino emyaka ena etaano kati emyaka ana gombuuza nobwembuuza saawa zino nsobola okuwa justification mu myaka ana kiki kyenkoleddemu era kyenkugamba I'm protecting gains era mu gains enkugamba nze buli lwenda bwe opposition ng'ali mu parliament this is my game. Era akayana kudda mu parliament bemu kubituukiddwako akayana kudda mu parliament democracy ekola era ye bw'agamba nti wano tewali rule of law I question myself bwe yayitamu kalulu yatuuka atya mu parliament nga opposition. Kubanga namanya awangudde electoral commission nebala obululu nekakasa nti yono omutuufu awangudde ne bamulangirira etteeka ligamba yoyo agenda mu parliament. Kati omuntu yenna alowooza nti Uganda ekyali mu nsi eri gye baalimu nga tetunnagikwata oyo alike alina waatalaba bulungi
Bible egamba nti biina amaaso naye tebikola ki? Okay. Biina amatu naye tebikola ki? Tebiwulira. Okay. Honorable Muwada. Byonna bye tutunuulira muwulira bwana kintu. Amateeka ge tulabanga amakyamu, ennongosiriza ezijja naki byonna gy'oli era gy'oyaayaana okudda mu Parliament. Bannayuganda bye beevuma mmwe abamu. Omanyi ensi kati yafuuka nga kyalo. Uganda si yensi yokka erina ssemateeka. Mawanga mangi agatwetoolodde wano n'ebweru nga galina ssemateeka era agagezezzaako mugoberera. Kye nakoonyeeko nagambye nti tulina amateeka ate agamu nga bwe ogasomye mwana wattu gandibadde malungi wadde wabaawo agalimu okusoomozebwa naye okuteekesa gwago mu nkola ffe lwe lutalo lwe twagala okulemerako nti bwe bagamba nti institutions zibe nga zeetengeredde awo ate zibe nga agenda ayingiramu ono merit ng'alina obumanyirivu nga n'ebikolebwa byetengeredde kyetulwanirira. Honorable. Kakati omukulu akyuzize kudisikasinga kibiina nga NUP mu ndaba ye ate ng'eyo ndaba ye saagala gigendamu kyensobola okonfaminga nti nakyo kibiina n'oba otulidde manifesto kwe kitambulira olwaleero emu ku nnyingo ezisooka kwe kulwanirira enfuga ey'amateeka ne demokrasiya. Mu demokrasiya bw'abanga ogobedde demokrasi ow'ekimemmette buli muntu asobola okuwangula naye n'ebirina okuweebwa omuntu okwetaba mu demokrasi oyo birina kubanga biweereddwa buli muntu wekaba katugambe nti kalulu nga buli candidate asobola okukanoonya oba okampeininga bw'oyogera ku ani yawangula bwe tuba tudisikasinga oba twogera ku nfuga y'amateeka ne demokrasi tetudda ku kanneemu kanabbiri tikamba weeko wano naye mbabbe wano. Demokrasi alina kukola wonna amateeka okulangirirako abamu abalala n'obalemesa oba n'otyoboola demokrasi tekitegeeza nti waliwo demokrasi. Amateeka gayitira mu Parliament agatambulirwako byonna oba mabi oba malungi tutunuulira mmwe ate n'oluusi agamu gaba gazimmwe ne mufuluma. Kakati mbadde njogera ku institutions obwetengereze bwali omwana wattu bw'otunya kati nga Parliament emirundi egisinga nga weeyimiridde olwaleero abasingamu obungi babadde BNRM naye ng'abamu ebayisa mu kamooli kati Parliament gyoyogerako erimu ababaka abawerera ddala nga bakiikirira amagye nga bajjira ku biragiro kati abo baba bayise muki mu kamooli ogenda bagamba ki era kyobalabanga n'essaawa eno mu kalulu ke tulimu tubadde n'ebibuuzo era right honorable leader of opposition yakitadde ku floor ya Parliament nti abakwata mundu ebitongole ebyekwerinda lwaki byanjirabiddwako nga tebikampeiningira ba candidate ab'enyalemu. So bino byonna bijjayo ekifaananyi nti ssemateeka ffe gwe tumanyi eyandigobereddwa ng'ebitongole ng'ebyo byetengeredde tagobereddwa bweba nkola ya development ebimu ku bye tulwana okujjawo bwe bulyake n'obuli bw'enguzi ne walabye endowooza mu ggwanga lino bangi mu bitongole bya gavumenti abalina ebibuuzo bingi ku nkola yaabwe ey'emirimu naddala ku nsaasanya ya ssente z'omwi w'omusolo nga tewali kyakolebwa. Parliament newe bayisiza report okuteeka mu nkola kuli mikono gye executive abali mu executive olwaleero ye NRM. Kakati bino twogera nga bw'osabye examples nazo nnyingi naye ffe ekifaananyi ekigazi kyenjagala onwererako ndi n'amateeka agaliwo ng'ogawadde omukisa okukola gandikoze naye obuzibu tebagawadde mukisa kukola ki kukola nti gatyoboddwa. Tosobola kumala kutyobola tteeka n'ogamba nti ate lwaki temujja ne tukyogerako. No, ffe abazimba demokrasi n'enfuga ey'amateeka tebyetaaga kuba nti bigambo byaffe interest zina kubaza ggwanga lyonna ki awamu. Yensonga lwaki muddukayo mu Parliament nga gakolebwa ffe mu Parliament erinayo avenues nnyingi z'olina okulaga nti sikkaanyizza. Ekisooka oluusi tuyimirira oluusi tuyinza ogamba tugiboyikooti nga bw'olaba ne mu nkola y'emirimu abakozi
mu kitongole kyonna bayo bakibayita industrial action ndaba nnyo ebiseera ebisinga bingi ng'abasomesa kati ennaku z'abasomesa badde beekalakaasa aba arts nga baminisita n'abakungu mu gavumenti nga bawere bagaa tujja bagoba olisi nalaba namwa Museveni nga abasawo mubali pressing muletemu abacuba ebyo bibayiboozi mu mateeka ge tuyina nga okagoberedde Employment Act egamba industrial action abantu abakozi okusabansa ebikozesebwa tekigobya tekiri amanga grounds zogoberako muntu ne mu Uganda tukirabye nga bakola ki kwe kugamba nti ekifo ky'okugoberera amateeka bakozesa kibayita eryanyi eringi okulowooza nti bo nanti balwana ebitongole ebikwata mundu byabwe tikatika bakozesa eki maanyi nabako Prime Minister Lumunga ye wabatambulaga gwenja kusiba gwenja kukola bwenti mu mateeka agaffe eyusi yandibadde role yo yabakulembeze wabula kutunulira nti abafe wera tu empowerlinze ebitongole kati batugamba nti bitongole tubi empowerlinze ne byetengerera kwe kutambulira ku mateeka kakati butuba kuteeka mu nkola nti otoba implementation oba budget eyisibwa nga ekavalinga eggwanga nze botunya budget assessment ezibali tukola mu reports ezisinga ebitongole ebisinga ebigwebwa sente n'ebimu tebiperforminga olusi mbugenderevu kuba twakikola research ng'olusi abamu baagala kola mu interest nga sente zitudde ku account neziddayo yenna ali amagoba eza government ezikola ki neziddayo abalala mbugenderevu bugayaavu abalala bwe batyo balowooza olusi nga kiteeberezebwa kuba kusalawo kwa government nti n'ebitongole emwe ebiweebwa budget nali kufaliko nga tunonyeza lumu ku KCCN neewuunya nga bawadde sente okulikrutinga abasawo naddala mu ddwaliro ngeri ekomamboga terina abasawo ebiseera ebisinga naye nga omwaka gweddeku nga baga nzikomyewo tezaakoze eki abakozi abandi ampulirize Maliso kuli dakiika 28 zimaze okuyita ku ssaawa 2 Ssentebe Matya Lwanga Bwanika owa disitulikiti y'e Wakiso abeebazizza okubaganya ebirowoozo banna Busiro South abategeeza nti agenda kwewandiisa nkya ssaawa 4 ez'okumakya agenda kuba yeewandiisa okukiikirira aba Busiro South mu Parliament ate ku Saturday nga 25 ajja kubeera ku Gardens Bweya Kajansi Paradise Gardens Bweya Kajansi ssaawa 4 okumakya ayogereko nammwe naye njagala kujjukiza I&M Bank nti eri ku side yo bakuleetedde banking agents osobola okubanking oba okutereka ssente zo ng'okozesa banking agent oba mobile money ekuliraanye jo ssente ng'okozesa ATM card yo eya I&M Bank oba teekako ssente zo zigende butereevu ku akawunti yo eya I&M Bank kyangu kyesigika ate tekitawaanya okubankinga kwanguyiriziddwa mu bulamu obwa bulijjo gende wa I&M banking agent akuli okumpi onyumirwe okutereka ssente zo I&M Bank eri ku side yo I&M Bank erungamizibwa Banka ya Uganda enkulu ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde buli 10 nkujjukiza omwezi gwe 10 gugenda niwe twali tugutandikanga lumu bannaffe abamiraji Tiles bakuleetera Independence Bonanza ne bakuddiza mu nnaku zino ez'ameefuga enteekateeka yatandikanga lumu 1.3 omwezi guno era tayiro zaabwe zonna mu saizi zonna basaze ebbeeyi eziva Spain, China, Kenya, eziva India nezikolera wano munda mu ggwanga zonna basala ebbeeyi ebikozesebwa mu kuzisiba byonna babisala ebbeeyi santalware, omuli jacuzzi, water heaters, bathtubs n'ebirala byonna babisala ebbeeyi ate nno kyanjawulo nnyo nga tujaguza emyaka gino 63 nti kati bw'ogula ebintu transport bamukuwa mu cash nti ssente zo zizotambuza ebintu tosuba mukisa guno gende ennaku esigadde ntono bali Bugoloobi Chinatown opposite Uganda Bati mu Lwana Road wewoka we bali amatebi gonna bagazingazinga ne bagaza mu kifo kimu esimu eri noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 3 99 RC Sanderson nga tuvaawo by the way kintu yakweganya badde ofulumyemu awo naga nti bega nti obuweereza bwesiba olw'okulonda opposition oli ku byabufuzi tebwesiba ne kale mukowe eryo president yayise mu kusaba akalulu mu bitundu ebimu amaloboozi gano ag'omunda gaga nti ebisuubizo byakola bingi n'ebyaddingana byeyakola luli katukole enguudo katutumbule ebyenfuna katukole ki byasuubiza emyaka 2 emabegera byakyasuubiza n'olunaku olwaleero oba obuzibu buva ku kusiba buweereza l'opposition nedda kati okuddingana baba bakola budget proposed budget of the financial year 20 this 20 that kitegeeza oyinza okubaako byotakola
kubanga bwoba wasuubira nti ojja kufuna ensimbi trillion za 3 n'ofuna 22 oba onookola ki era ekyo oba olina kukisindika n'osuubiza ebisanja 3 nsonga emu oyinza okusuubiza nti nno tugenda kukozesa biliyoni zino mu kukola biti n'ofuna disaster newekanga sente ozidivertinze ozikozeseza birala naye Honorable Muwadda njagala kukkiriziganyako n'ekintu kiki ekyagibwa mu constitution ekitayina kugibwamu nga gwe munamateeka mbuuza gwe kakati amawanga waliwo ensonga nti ennongosero zino twakola kino nedda kiki ekyagibwa mu constitution ekitayina kuvaamu ngamba nti kino na kino kyetulina kyekkomo ku bisanja komo ku bisanja twandibadde nga mu buwaze bw'amateeka Mwai Museveni yadda debali kakati kakuyamba nakubuuziza komo ku bisanja waliwo ekirala tayimu yange badde nkusaba kiki ekyagibwamu ekitayina kuvaamu kakati nze nange kankubuulire abatuwuliriza ffenna constitution kyekitabo ekiyina bwino ekyaweebwa labba osangula okusangula noddamu n'owandiika naye osangudde ki kasita wabanga bakuwa labba kyosangudde si kakati gweoyinza okuba nga gye basangula toyagala kisangulwe naye nga waliwo ayagala okay. kakati ekyokukkaanya kwekyo kyova olaba baateekangawo essalira abakola constitution eyo baasuubira nti okufuna 2 mu paalamenti kizibu nnyo era nga balaba kiyinza obutasoboka nti omuntu asobola okufuna 2 okujjamu akawaayiro ako kyova olaba obuwaayiro bonna baabuwanga close ezirabikanga enzibu ennyo naye nga baabulekawo nti kisoboka naye singa okola kino kakati gwe ng'owa opposition oba naawe ayagala obuyinza ng'olabira ddala akawaayiro ke bajjawo naawe kakukosa tekikuyisa bulungi naye ate tekitegeeza nti yakikola yamenya mateeka kubanga era yayita mu mateeka agamuweebwa constitution katulina okukkaanya nti ebiseera ebisinga si buli ekikunyigiriza oba si buli kyotayagala n'omulala takikola ki takyagala tekiwomera matama abiri so frustration is opposition okugamba nti kino tekyali kituufu nzitegeera bulungi era nzikaanya nabo kubanga kiina ekyabagibwako oba oli awo kye balowooza nti bandibadde bafuna okay. Mwami Kyagulanyi presidential candidate yagambye bwempitamu ngenda kujjawo ba RDC naye gwomanyi nti okujjawo RDC olina kukwata mu constitution okay. kakati kitegeeza ne bojjawo nabo waliwo abagamba omusajja ono kiki kyakola kiki kyagamba era naye si musanyufu okay. era kati naye akola bwezizingirire okufuba okulaba nga tajjibwa muki okay. mu constitution alwana misala na kiro obanga wamulaalise wempitiramu toyina mulimu kati oyo naye awulira ono kyayogera kikyamu naye ate akyogera naye ayina ensonga lwaki akikola ki akyogera so kati mwami Muwadda kyekyo kyesikkaanya nammwe okugamba nti mwe kyemutafunamu abalala nabo tebakifunamu ebimuzanya kifiiriza mukwongera okunyweza obukulembeze mu bitundu kintu alina kyakonyeeko nti edda mu kuwa obuweereza ku mirembe gy'abakulembeze bali abaasooka President Museveni ngajja nti abalonzi basinziiranga nnyo ku muntu alondwa okubakulembera mu kitundu kyabwe avaawa wa famire ki ebyafaayo bya famire eyo mu kitundu basibuseewa naki enkola eyo gyogerako kyo okwekenneenya ebyafaayo by'omuntu mu kitundu wazze okuvuganyiza yali ntuufu naye waliwo ebikyuse kuba nabo baali batono yali ntuufu tekyali ntuufu nabo baali batono kintu wage nti yemu kuzinyweza obuweereza kati yandibadde ntuufu naye factors circumstances zikyuse nga ki kyova olaba zikyuse kubanga interests olwali tuli ku interest nfunira muwa nfunira mwani ani anaatuusa ebirowoozo byange mu bana abaliwo buli omu alina interest mu kalulu tetufa ku muzinzi omuzinzi anyazze kujja leeta mu kitundu
aina byafaayo ki family ina byafaayo ki mu kitundu kakati kankubulire tulina ba nobodies mu byafaayo abakola ebyafaayo nobodies and by the African culture and history but nobody be basinzo okukola ebyafaayo family ya Museveni yaliki ya president Museveni yajja bwetyo yes nizo kuwa banji so many leaders Dr. Besigye family ye yaliki Burora Anderson family ye yaliki tewali amanyi byafaayo oyo tukwekangidde naye olaba Burora n'ogamba ono tukwekangidde ono ku muzindalo ono so oluusi waliwo ebintu byotunulamu n'ogamba ne bwoba ogubera ba Mahatma Gandhi who are they Obama oyinza bastard bingi boyinza okulabirako abazze ne bafuuka ensonga kati kwalite y'omuntu ate n'ekirala embala y'obukulembeze Katonda yagigaba tulabye abaana bangi ze nina abantu bangi bendabye nga mu kukula kwange ne mu kubalaba nali mbeegomba ng'olwaleero baneegomba okitegeera bulungi naye nga ayise tabonaabonangako kuva azaalibwa mpaka obulamu bwe bwe buli ku myaka gy'ayina tamanyi nnaku naye toyinza mubuuza abantu 10 nti oyo ani oyo agiseewo nga bamumanyi nze sisobola yita ku bantu 20 nga tewali atamanyi there is a difference waliwo Katonda byagaba kulembeze Katonda abugaba kakati ekya family ono mugundivu ono gundi avaawa ono yakuzibwa waliwo abeekuza bajja ne beerandiza n'ayitamu n'afuuka Katonda ng'alina yamutegekera ekkubo lye yali mutegekera mwagendo yitaawo gwe ne bw'ono oyagala okulirwana tolina kyosobola kukola ki kukikolako tetugoba byafaayo ebimu ebyafaayo tubikkirize nti bijja kujja mu ngeri gwe gy'otayagala Honorable Muwada omutindo gw'obukulembeze gusibuka ku baani abasunsuddwa okuvuganya kubanga bwe tulina okulondako kuliko omukulembeze omumujjukira akatebega nti kasita musanga ngo nalina akabonero kano ne bwe kiba kidomola mumpeereze ekyo n'ebirala bingi omutindo gw'abamu ku basunsuddwa okukwata bendera z'ebibiina eby'enjawulo betusindika mu paalamenti naddala ewabagirwa amateeka nga gwe munnanuupu okyogerako ki kiwandiise omutindo ng'ovudde ku mboozi amateeka gaffe gateekawo bisaanyizo ki omuntu byalina okuba nabyo okubeera omukulembeze in fact kwabo nga ate bakozi ba gavumenti ne gabateekako n'obukwakkulizo nti musooke kulizayininga oba kulekulira gateekawo ebisaanyizo ebyenjigiriza era buli asunsulwa ateeberezebwa okuba nti ayina ebisaanyizo ebyo amaze siniya ey'omukaaga kakati bw'ova ku byenjigiriza omuli siniya ey'omukaaga oba equivalent bw'ova ku byenjigiriza gateekawo n'ebisaanyizo ebiri moro nti omuntu alina kubanga yalangirirwa mubaavu lunkupe bankarapt n'ebisaanyizo ebikola ki ebirala ebyo by'amateeka nze sandi na problem na muntu yenna atuukiriza ebisaanyizo ebiri mu mateeka bw'aba asunsuddwa gw'oba olowooza nti si yasaanidde gweronda gw'oyagala so amaze siniya ey'omukaaga kasi omuntu aba n'ebisaanyizo ebiri mu mateeka ne bamuwandiisa asaanidde ogenda mu paalamenti ekibiina kyonna ekibyobufuzi bwe kiba kiteekateeka bakandidesi baakyo era nabyo bitunuulira qualifications nze ndivamu NUP naye basooka tusaba ki certified copies tebasaba na just copies batusaba certified copies ez'ebiwandiiko byaki ebyenjigiriza nga zicertifyingibwa bitongole bya gavumenti nga UNEB National Council of Higher Education as ndi certain tekibaga ekibiina kya NUP buli bo bekisusudde bonna ebyo ebisaanyizo babiina kubanga ze zimu ku qualities ze batusaba kati nze sina mutawaana na muntu kasaba nga ebisaanyizo ebiri mu mateeka ekyokubiri semateeka bafa tugamba oli wa ddembe omuntu oba olowooza nti gwe tokkanya na ndowooza z'ebyobufuzi kubeera independent naye ate obanga okukanya n'endowooza z'ebyobufuzi oli wa ddembe osalawo ekibiina kye kakati tewali mutawaana muntu kyabagiddemu era ekibiina kyonna
kiba n'obuvunanyizibwa okumarketinga akabonero kakyo. So kati gwolimative nti buli alina siri y'omukaaga asobola okukika mu parliament n'aba wa muzinzi. Campaign message ya buli kibiina tekwetagisa kugidebatingako. Ekibiina ekibanga akabonero kakyo keko kati nga akafe kambolera. Era bwe kiba kikola campaign kigamba oba olonda abaffe londa balina ki ambolera. Ekya qualification as long as kiri mateeka. As long as ana siri y'omukaaga. As long as kiri mateeka gwe mboozi ya qualification era logijjawa. Oh. Kintu omutindo ogwogera koki omutindo okujja ku fitina enefutwa. Emboozi ya qualification endala ojijjawa. Ebisaanyizo. Semateeka kugambye. Ana siri y'omukaaga oba equivalent. Isemateeka watu bagamba. Ogamba nti ana mutindo. Fenga abakiza mu nfuga y'amateeka. Ekyo kimala. Jukira obutegeevu mu ggwanga buli bintu bingi. Bona abantu abayiza bangi nga nebino tebabiina ne semateeka ye abamukola ne bagamba kale ati minimum for Uganda. Okay. Kati buli muntu ajira nga asunsuddwa. Asanidde. Mu kibiina kyonna kyabavudde. Kola campaign yongo tulinde ensonga ndala ez'amateeka ziba ziwedde. Okay. Kintu omutindo ogwogerako kigugambye nti abakulembeze bali abemabega balinamu omuzinzi ogw'enjawulo ogukyaganya okutuuka. Abamu kubawereddwa cards ku mulembe guno wetugenda 2026 omutindo ogwogerako ki nga ne wammo ozingiddemu NRM. Nga sinayogera ku mutindo Museveni tulaba Kaguta omugenzi y'omu ku basajja abalwana World War II okusinzira ku Julius Nyerere comment ze yamukolako. So oyo alina family mwe yali ava. Alina omukululo. Honorable Bulala gwabadde. Neche tugamba omukululo oyinza okubanga kitaawo teyali nnyo mukulembeze. N'ate asobola okubanga bamumanyi alimu empisa ey'obuntu. Okay. Family eyo si yababbi. Naye gwe n'osanga abakulembeze ababa mu family ezibba ettaka ate nga bemwongera bemuwa obukulembeze kyemba mukola kiba kiki. Kati oyogerako ekyembala omutindo the quality. Omusajja omu the father of Singapore Lee Kuan Yew lyerimu ku ggwanga eryaliko nga is a third world country naye nedduka ku speed yali yezimu ku first world economy zetuyina. Naye yagamba yabuuza obulungi gunaga you want me to have quality ministers. Mwagala mbe ne ba minister ab'omutindo ddala. N'ate n'abantya nabo nga parliament gye mumpa nga si ya mutindo. Naye ate ani akola parliament ye mulonzi. Kakaki ekibuuzo ky'obuuza nti omutindo wandibadde osooka n'ofuna root cause. Kubanga ekibuuzo ky'obuuza kiri mu kujjanjaba symptoms naye tekiri ku kireeta kirwadde. Mulonzi yaleta ekirwadde. Obulwadde buli ku mulonzi. Kwalita y'omulonzi ono amanyi lwaki nkuba akalulu. Kwalita y'omulonzi ono amanyi bwe nkuba akalulu kange ze zino consequences ezivaamu. Ekyo ekibuuzo ekikulu. Era wano wensingira ddala obutakanya ne justice by'abakama. Tukuba akalulu tugenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 15 January. Obulu round tujja tuka by February ng'obutubukoze eki? Nga buwedde. Atwale emyaka emirala 4 oba 5 nga bamusasula. Toli mukozi wa Electoral Commission gwe bagoba. Naye emyaka egyo baba bakola ki? Obutasomesa abantu makulu ga kulonda. Okay. Kubanga ekitutawaanya omuntu alonda atya nti ono mukulembeza amanyi okuvuma Museveni n'amuwakalu. Omuntu alonda atya omuntu nki ekibaka kino ki omubaka ono ndabikidde bulungi alina engeri gy'ayambalamu essuuti nyirivu nnyo. Omubaka ono nalabye n'okubabaka abamu ne bamubuuza oyagala kubaka kiko kintika entertainment engamba ye bano bekenneenya naye mukyo kyetugamba omutindo kikulu nnyo. Buli bwe tunaatunuuliranga kakibemu NRM era wano wenzirira ku bibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi twabiyingiramu naye twali tetunnatuuka kuyingira bibiina byabufuzi. Naye olw'okuba nti tubirimu tetuyinza kudda mabega. Wano wensabira nti ab'ebibiina by'obufuzi ewaffe katugeze Central Executive Committee yandifuddeyo nnyo okulaba nga NRM etunuulira nnyo mukulembeze eki gwejja okuteekawo. Ereme kutunuulira nti omukulembeze alina senior 6, omukulembeze asasudde ssente, omukulembeze memba mu kibiina. Ebyo tebimala. Twandibadde tutunuulira omukulembeze ono kiki kyakola ekisukka ku biri basic. Okay. What is extraordinary must go beyond basic. Bwe ntunuulira omukulembeze ono nzo wange gwe nakuwa Anderson Bulola. Manyi kyafaanana. Ono namulabako ng'ayugumya speaker mulamba. Njasikanya bino naawe. Ninga ate mukozi wa government. Jatubuulira. Kakati
otunulira nnyo omutindo gw'omuntu embala ye insigo kyemulimu okkiriziganya n'omuntu agamba nti mu kaluke tugendamu ekikulu si kulonda kaadi n'ekikulu kulonda busobozi okkiriziganya nakyo sikkiriziganya nakyo mu ngeri emu oba endala ku lwaki ndowooza buli kibiina gwe kyateekawo oba oli awo omubaka oyo alaga kwalite y'ekibiina bwe kifaanana kubanga ekibiina bwe kiba kimpa omubaka atamanyi na komiti gyagendako oyo mmanya n'ekibiina bwe ekito bwe kifaanana omubaka bwe bampa omubaka nga bwe mutunulako ne byayogera birimu ensonga gw'omanyi tulina ababaka abajja ne bakola campaign n'akola campaign n'avaawo nga talina nsonga gyakuwadde naye ng'akugamba kimu tulina bajjako basibye abaana baffe batukoze kino bakoze kino naye nga ne be basibye balina ensonga lwaki babakutta ampulirize matusokolera dakiika zidduse messages nyingi nnyo amasimu gaaka naye njagala kusooka kujjukiza we nazisako eno esako y'abasuubuzi eyajja okubajja mu bwavu nga mukulaakulanira wamu n'abasuubuzi ab'omulembe guno ng'oyita mu kwewola okutereka n'okusiga ensimbi gulawo obwa memba n'emitwalo giri ebiri gyokka otandika okuganyulwa mu bintu bingi okutereka nga tusaliddwako ssente yonna okwewola ku magoba amatono ddala memba aweewa ebbanga eriwerako ng'asasula looni ye okutereka n'okugyayo ssente ng'okozesa essimu yo okulondoola byonna ebikolebwa ku akawunti yo ng'okozesa Wina Sacco app okufuna obubaka SMS ku buli kikolebwa ku akawunti yo bamemba baffe tubawa ssente okutuuka ku bukadde 200 nga tusinzira ku busobozi baaniriza abasuubuzi mwenna abamaduuka ab'emidaala taxi drivers boda riders abarestaurants saloons na mwenna babaaniriza mugende wali ku abasuubuzi bannabugabo Kiseka Wino Kisenyi ne walala mugende ku kitebe kyabwe ekikulu BBC Building nabugabo okulya na shauli yako opposite Bank of Africa room eri 634 omwaliriro gwa kutaano balina n'ekizi etabiko kizimbe kya Top City Plaza room RS 29 ne RS 32 mu Kisenyi okulya na Ham Shopping Grounds bakubire ku noti 2 mwenda noti mukaga 5 mwenda mukaga oba noti 2 mwenda emu nyabiri munana mukaga Exodus College School esangibwa Wakiso Kwema Road ziri kilometers nyazo okuva mu town ye Wakiso bakugamba nti somero dungi lya mutindo bawala n'abalenzi liva kusinisa okutuuka ku y'omukaaga arts and sciences library ejjudde computer lab buli kimu laboratory eri abaana abalabirira bulungi kifo kigazi batendeka mu curriculum empya bulungi nnyo kubanga yo bagikenkukamu kale nno bakugamba nti olusoma lugenderera bali mu kukola ebibuuzo bya kamalirizo naye okutandika ne December bagenda kuwandiisa abayizi ab'omwaka ogujja 2026 genda mu December oteekeyo omwana wo nga bukyali essimu ko bakubira noti 7 noti 43 7 noti oba noti 3 9 2 9 Exodus College School Discipline and Determination nkujjukira abantu baffe mwenna enzijanjaba y'omugongo empya weeri enzijanjaba eno nnungi nnyo eri abalwadde b'omugongo ng'amagumbo ba discs zasesetuka ne zinyiga nerves obanga omugongo gukuluma mugende bwe bajjanja bimuwonera eddala ku ssente ate entono ddala bakola therapy treatment massage wamu ne home care treatment bano babayita eggonero ly'omugongo balikawo empeku 5 okulira na Equity Bank era bw'otuukawo ekipande okiraba kinene kuliko ekigambo eggonero ly'omugongo bakubire ku noti 7 19 33 noti oba noti 7 mukaganya 5 58 35 ojja kumanya ebisingawo wanji nawe okuliriza anyanzaji makolo kavuma munanye NBC kulumala musiza bonna boli nabo mu studio njagala kusooka ku nsonga ya buweereza bwa Kampala muganda wange honorable avuganya ku ky'obubaka Anderson amaze amaanyi bw'ogamba nti road mayor oyagala agende wa mwami Museveni basisinkane amunnyonnyola ebizibu njagala okubuuza omulimu gwa minisita owa Kampala guli ki kuba road mayor bwe baleeta ssente mu parliament minisita ng'aziroobize road mayor ekimukakatako eyes on hands off tatunuulira ku kisente tekimwetaagisa kugenda wa mwami Museveni mukama wange mpa tasabiriza busabiriza kiri ekintu kiteekwa kuba mu pipeline nti ssente zitambula ziti minisita ekitole ekyenjagala okubuuza we wabeerera deputy RCC oweerubaga
watuukirira mwami Museveni kuba gwoli wali mubakawe n'omugamba nti kino mu Kampala kiganye era sewaayo ssente yaziwa baani awo ndowooza obadde owabyemu ekisinga ddala ku mutindo gw'ababaka juzi mukulu Kalule Honorable Ssenyonyi yatutangaaza n'atuwa statistics n'atugamba Parliament erimu ababaka 537 ababaka 26 be balina S6 abaana balina equivalent abasigadde balina masters degree ensi tekyusibwa abayivu bokka abo abayivu tubadde mu Parliament emyaka gyonna kasitoli atuukiriza ebisaanyizo ebimufuula memba wa Parliament abantu ne bamwesiga Tedirinya yakola ebyannaggwano yalina diploma yalina masters bano batubeyinze system yenfu tulonde omwana wattu Kyagulanyi Ssentamu ebintu bikyuke. Okay, onage makanika Kironde ali makanika Katoke Kironde agenti ewaffe mukira ali na Jera agambye nti ewaffe mukira banamale kuliko gwe babuuziza okwewandisa byagenda okukolera abantu n'abaga nti agenda kuleeta toilets ez'olukale naga mubaka wa Parliament naye tamanyi na mirimu gya mubaka wangi webali tuweereza ese bona okuliriza ndemo braliza wena ali mu bulu mulale kyazanga tamusiza abona bali mu studio ntibebale okwogera obulungi ate webale kusomesa eggwanga ekigambo kiri kimu tawa zino nva lwengo eri okuwandiisa na mudifise era abantu babadde bangi nnyo ogenze n'ogamba Rebecca nti lwaki gavumenti NRM yateekawo okulonda ebyobufuzi neteekawo ebiina by'obufuzi nti lwaki bakola opposition we bali njagala kutegeeza ekintu kimu nti gavumenti eringa Luzi lwa Nkoma bw'otafukamira tosena mu mazzi n'olwekyo Erias Lukwago bw'aba takanya na president nga president Museveni alina Luzi lwa Nkoma mwe muva ssente oyagala Kampala bagikole batya n'olwekyo by'obufuzi ebirungi nti opposition erina kyewabula gavumenti naye towala na gavumenti y'NRM kubanga yevaamu Luzi lwa Nkoma luli lwenkugambye yevaamu enguudo yevaamu ssente zonna ate Erias Lukwago w'ekitiibwa mwakola mu gavumenti NRM kakati bw'aba tayagala kusula ne president Museveni abantu b'e Kampala n'abakolera atya n'olwekyo by'obufuzi ebirungi kwe kukaanya ne batulamu ne bakaanya balaga wadde opposition oyiseemu naye wondera gavumenti naye koleki ekugondere. Okay, tweyanziza nnyo ono agambye nti ye teacher Dumba Alexander Erwamaya Malongo Lwengo aga nti ekyamazima kiri nti ne bamemba b'NRM ekyekkomo ku bisanja n'emyaka bakibasibako lwakwegumya baali tebakyagala nsaba abalonzi muve mu kulonda kkala tulonde busobozi wangi Rebecca esewo nebo okulamuzizaako erinnya yange nze Sebunja Umaru sebo mpanga ya mu kibuga ky'Omulubisalo nga lyageriya Pavo era nva mu kibiina kya Democratic Party era nze wa Rubaga Parish ku kadi ya DP sebo mukulu Anderson kamuwabulemu kali mu ggwanga lino era n'ebyobufuzi ayekatannaba nnyo bigenda wala kubanga yali ala DC naye enjogera gyayogeddemu olwaleero nga opposition tetujja kwegayira Mwami Museveni Lord Mayor obuga ate se omwami Golola oba omwogerako gamba Lord Mayor wa Kampala ne Uganda olwaleero Mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ensi ezikuze nga Kenya erina Lord Mayor omu naye ani yamugamba nti teekawo executive director teekawo baminisita eyo yonna tugiyita excessive wastage of resources kono nabo ng'enyise byasuru. Okay, obaka butuuse wangi Lameka esewo saaro musetumba sewo naye ndowooza mukulu Lameka ffe abalonzi abo obuzibu oba abo balonda meya olw'ensonga agende wa pulezidenti okulobinga bano nga bagamba nti olidde okiwulira ssebo so nze mbadde nsaba busabi bannabyabufuzi abali ku opposition mukimanye nti pulezidenti Museveni eggwanga lino akyali kulembera bwe muba muwangudde ekitwagala kutukolera na kutulobingira eno okiwulira Lord Mayor agende mu kibuga atuuke wa pulezidenti amugambe pulezidenti njagala kukola kino bwekiti so si kubeera mu ntebe nga yayirola munaala nga ffeero tubonaabona.
Okay, tweyanziza onage kujja webale kuweereza nze Lukabwe Idris wane Kinoni olwaliro mukulu Burora akawanga mudde agambye government obutatuwa sente zikola milimo just because nti ombaka wa opposition aganjagala mbuulire wano Bukoto South constituency ombaka we NRM naye nga tewali kikoleddwa leero akubye government knockout Museveni amusse kantandikirewo Honorable Anderson tusibula abatulize dakika tubuze mu kitundu kakati abantu baawuliridde baawulidde naye tebaawuliriza bo bajjeemu bye baagala eno si nti bw'obaaga one wabyenda ono wabiwoowoola ono waaki nagambye obukulembeze obuli effective okugenda ewa Museveni obeera tofukamidde okugenda ewa bakulembeze bano obeera tofukamidde naye obeera oli mu kufuba okulaba nti osala amagezi ekitundu kyo okubeera ne minisita then kati road mayor alina mugaso ki bonna balina obukulembe emirimu egiri complementary onaakwata wano nono naakola ki naakwata wali so njagala okwebaza abantu benakawa enkya ku ssaawa 4 tusisinkane ku ofiisi yawe opposite capital shoppers tutandike vuunika erisooka ku luguudo olugenda okutuyingiza parliament 2026 tweyanziza nnyo message nyingi wagaba Ismail n'abalala obaka butuse ne akadde kaduse Honorable Mwada Nkunyingi sibula batuliriza Bannakyadondo enkya ngenda okwewandiisa tujasimbula kiteezi ku makya ate bwe tuvaayo kuba ssaawa 6 tujabeera ekiteegomba ku kisaawe awe Nangabo of course nja kuba tutongoza manifesto yaffe ey'NUP mu Kyaddondo mu bigambo ne mu bitontome ne mu nyimba nga tuline Sam Mathias Walukaga Nubianyili Mickey Wide Dax Vibes n'abalala bangi Maulana Andrein so tugenda kubanga tunyonyola Uganda empya eri Bannakyadondo awo ekiteegomba ku kisaawe ku ssaawa 6 kudda waggulu mwenna mujje tuwayeemu nga Bannakyadondo miruka gyaffe omwenda ab'ekiteezi Masoli Wampeewo Katadde Bulamu Gayaza emiruka gyaffe mbasaba tujje twegatte wamu nga tulwana okulaba nga Uganda idda mikono gy'abannansi Uganda akabonero kaffe manvuuli tweyanziza bannabusiro South mbajjukiza Honorable Matial Wanga Bwanika wancha Matial Wanga Bwanika ncha ssaawa 4 najja kubasunsulwamu Busiro South mwami kintu sibula batuliriza Honorable Kirabo Agnes Luwero webale kubeerako ne Desire Muhoza Kiboga webale kubeerako naye mukulu Makolo Kavuma webale kuwuliriza simanyi kyobanja President Museveni naye kyenyinza okwashwalinga ku mulundi guno tetugenda kukubira simu tugenda kuwangula ne mukwano gwa Genosale Honorable Kyagulanyi Ssentamu ebyo bye byange sigenda kukubira simu naye tugenda kuwangula ne mukwano gwa Genosale ebyo bye byange byenyinza okugamba mukulu Makolo Kavuma naye kyengamba Bannayuganda kintu kimu Uganda eno gye tulaga tukyalina olugendo lunene President Museveni okukwata alina kuva Katonda tulina okunywerera